oba obuusabuusa lunaku lw'enkomerero oba owakanya lunaku lwa nkomerero, kubanga ekifo ekisookerwako mu lunaku lw'enkomerero qabr entaana. awwal manzil ekifo kyetusooka okuwangaaliramu nga tuyingidde akhira obulamu bw'enkomerero yentaana. era abamanyi ne bagaziwa mu kigambo ekyo nti al imaanu bima baada al mawt, okukkiriza ebibeerawo nga tumaze okufa, oba al imaanu bil yawmi al akhir, okukkiriza olunaku lw'enkomerero kutandikira mu kaseera omuntu wagenda okufiiraawo. nabbi byatugamba ebibeeraawo, Allah byatunyumiza ebibeeraawo, awo yawmul qiyama wetandikira. kati amakulu okufa muteeko oba kitundu mu bitundu bya yawmul qiyama olunaku lw'enkomerero lutandikira awo mu kufa. Allah atugamba nti falawla idha balagatil hulqum wa antum hina idhin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun. nga Allah atunyumiza mu kaseera ako omuntu agenda okugibamu omwoyo, mu kaseera ako akasembayo omuntu avugibwemu omwoyo. Allah tabaraka tulagamba nti falawla idha balagatil hulqum, mwanadamu mu kaseera nga asigaddeko ekikuba mukono, wa antum hina idhin tanzurun, nammwe mubaawo abasawo ab'eŋŋanda nga mumutunuulidde, abaleese amagezi, abaleese piro, muleete amazzi, muteekeko ekiwujjo, muteekeko faani, muteekeko esi, mugjeeko esi munyogoza nnyo. buli omu aleeta amagezi galaba nti gayinza okugasa omuntu we. wa antum hina idhin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum, naye ttiimu yaffe ebeera okumpi, ttiimu yange ebeera okumpi n'omuntu wammwe, walakin la tubsirun, naye gye mutalaba. Allahu akbar. munnaffe atutunulira amaaso gadda muno n'akutunulako n'atunulako oli, olaba nga akulaba. wa nahnu aqrabu ilayhi minkum, abakumpi nnyo ne bamalayika abamaze okusala layini mu kaseera ako akasembayo. tusaba Allah tabaraka wa taala tutwale nga atusiimye. wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun, tiimu yange ebeera okumpi ennyo naye bamalayika. akati omwana Adamu yakolebwanga mu kaseera akasembayo agenda okugibwamu omwoyo alaba bamalayika. abamanyi batulaga nti oluusi bamalayika bajja ewaka, bagenda okujja haji ngebula mwezi mulamba ne bagumba omwezi, abala wiiki 3 wiiki 2 wiiki emu nnaku 2. Allah yamanyi bwe yateekateeka programu ye bamalayika. malakul mawti alina ttiimu gyakola nayo, alina advance team esookawo. malakul mawti ajja ku last minute. qul yatawaffakum malakul mawti alladhi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un. bagambe gwe nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malayika eyitibwa malakul maut kinnakwasa omulimu ogwo era yesomba emyoyo gy'abaana Adamu. niye alina ttiimu gyakola nayo, advance team, ye ttiimu esookawo. omwana Adamu gwe bagenda okukima wabeera wa mujjana, bajja n'essanda nga ziva mu jjana. bw'abeera wa muliro, bajja n'essanda eziva mu muliro ne baziteekateeka, omugendo otuteekebwa omwoyo gwe. tusaba Allah tutwale nga atusimye, ya rabbi atuwe jjana. advance team yajja n'ebyo ne bateekateeka program nga bwe zigenda okutambula, ne bateekateeka program nga bwe zigenda okutambula. anaafiira mu luguudo mu accident, anaafiira mu ddwaliro, anaafiira mu buliri bwe nga yeebase, n'ebirala ebifaanagana ng'ebyo. ahamu shay, ekikulu mu byonna, advance team y'abamalayika yesookawo era yesembayo. malakul mawti ajja kaseera katono nnyo. Allah gwe yakwasa emirimu gy'okugyamu emyoyo gy'abantu mu duniya muno. Allahu akbar walilahi alhamdu. kakati mubyolina okumanya nti omwana Adamu omwoyo gwe nga tegunnaba kuvaamu, alina stage mwatuuka n'atandika okulaba bamalayika. bamalayika bitonde ebitamala gatunulwako, era tuyinza bitunulako n'osigala mu bulamu buno obw'ensi.
yali atunuddeko ku bamalayika n'abalaba nga bwe baakula ye nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'atabaako kyaba n'asigala nga mulamu. Niffe abasigadde tuyinza kulaba malayika mu kifaananyi kyayo nga bwe yatondebwa n'osigalawo. Bitonde bya ntiisa, bitonde binene. Olaba ne nabbi sallallahu alaihi wasallam omulundi gwe yasooka okulaba malayika Jibril alayhi salaam yatya nnyo ensisi n'emuyitamu ate nga ye yali ateekebwateekebwa kuba nabbi ate olwo otyaffe. Kakati bamalayika batondebwa bitonde by'amaanyi. Ekigambo malaku kitegeeza al akhdhu bikuwa, kwasa maanyi agatagambika. Kyeta malayika bitonde by'amaanyi toyinza kubiraba, wabula ate malayika esobola okulabika singa yeekyusiza mu kifaananyi ky'omuntu, kubanga bamalayika Allah yabawa obusobozi asobola okujjira mu kifaananyi ekirala, naye ajjira mu kifaananyi kya muntu ate nga musajja si mukyala, ajjira mu kifaananyi kya muntu so si musota oba engo, kubanga shayitaani yeekyusiza mu bifaananyi ng'ebyo bitiisatiisa abantu ne bajja ku mulamwa. Omuntu asobola okulaba malayika mu kifaananyi ky'omuntu naye ekyayo kiri kyennyini ekyo kibeerawo mu kaseera kakufa. Era teri yali alabye malayika mu kaseera kakokufa nadde engulu. Tulina bye tugamba nti yafaako n'azuukira abatafudde. Almautu taati marra, kubanga okufa kujja omulundi gumu. Ma yajik marratain aw thalatha, teyinza nti afemu afe n'ogwokubiri n'ogwokusatu. Wali aba afunyemu kuzirika, aba afunyemu bizibu birala, so si nti yafaako n'akomawo. Abamu ayinza okugamba nti yafaako n'akomawo kati takyasobola kwogera kubanga ajja kwogera byalabye magombe. Nedda, ezo ze ngombo z'Abaganda. Yafaako n'akomawo n'aziba omumwa aleme kwogera byalaba emagombe, tayinza kufa nadda. Bonna bawulira nti yali afuddeko n'akomawo abatafudde aba azirise buzirise, kubanga okufa kujja mulundi gumu mu bulamu bw'omwanadamu, tekujja mirundi ebiri, tirenza kufa mirundi ebiri, okufa kujja mulundi gumu. Lwakuba waliwo ebifaanagana n'okufa, kati ng'okwebaka kufaanagana n'okufa. Annawumu akhul maut, okwebaka baluganda n'okufa. Annawumu akhul maut, okwebaka muganda wa kufa, baluganda. Wabula annawumu okwebaka kiyitibwa almautu assughra, okufa okutono. Ate almautu kuli kwennyini kuyitibwa almautu alkubra, okunene, naye nga bombiriri baluganda. Annawumu akhul maut, baluganda. Era kyobulaba eddwa zonna ze tusoma nga tugenda okwebaka n'eddwa ze tusoma nga tuzi okuse, zonna zeetooleramu ebigambo by'okufa. Biismuka Allahumma amutu wa ahya, nsoma erinnya lyo Allah wange, oba ngenda kufa oba nazuukuka naye bismillah nze nsoma erinnya lyo kanneebake, kubanga waliwo n'abafiira mu kufa, abafiira mu kwebaka. Ate era bwe tuba tuzuukuse alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur, tusoma eddwa nga twebaza Allah atuzizzaamu obulamu oluvannyuma lw'okubanga badde atusse, kubanga okwebaka baluganda n'okufa. Era gwe gy'otunulira omwana wo oba muntu nga yeebase, enjawulo ntono nnyo wakati we n'omuntu afudde, enjawulo eyinza kuba eri mu kussa, kubanga olina abatawulira. Kompyuta zonna ziba off, nalekako sisitimu emu ey'okussa. Kakibala baluganda. Era omuntu yenna tulaga wano tutya nnyo okufa, buli kanako olina okufaako. Atagala kufaako tewebaka, kubanga okwebaka ebitundu 50 ku buli 100 bamufu. Weewunya omwoyo guggyibwamu ne gutwalibwa mu ggulu ery'omusanvu. Bannange jamaani, tuleetera bwerere amampa nti Allah waffe atusobola. Omuntu yeebakaawo omwoyo ne guggyibwamu ne gutwalibwa kilometers bufu 4 mu ggulu lya 7 ne gubeera ekyo. Kyokka natuka okuzuuka kati ne baguzza. Ani akola sisitimu eyo ne sipiidi eri awo jalla jalaalo? Gwe tukubako ekifuba, oyo gwe tukubako ekifuba, okwebakaako omwoyo gutwalibwa mu ggulu lya 7 gye bagutereka. Era ky'obola bwe tuba twebase
emikisa gy'okuloota abafu giba waggulu kubanga tuba tugenze mu alamul arwah, ensi y'emyoyo. Jjukira nti okufa bali bannaffe abafa Allah twale nga tusiimye bawangalira mu alamul arwah, ensi y'emyoyo. Tekuliko magumba, tekuliko nnyama, bino eri tebabyetaagayo, tebina mirimu, eri beetaagayo roh, omwoyo. Era kyola bino bisesebbuka ne biyiikayiika ne bifuuka ettaka, naye omwoyo bali abafu bawangalira bagita alamul arwah, ensi ya myoyo. Kyola bw'oba weebase kyangu nnyo okuloota omuntu eyafa, ayinza okuba kitaawo, ayinza okuba maamawo, kubanga oba mu nsi yaabwe. Era nga bulaba omuntu yenna waba agenze mu nsiko oba mu kibira, emikisa gy'okusanga ebintu ebyobulabe, emisota, biki, scorpioni, emikisa giba waggulu nnyo olw'ensonga nti ozze mu nsi mwe biwangaalira, ozze mu nsi mwe bitera okuwangaalira ennyo. Kati emikisa gy'obisanga giba waggulu. Kati n'omuntu yeebase, emikisa gy'okuloota abantu abaafa giba waggulu kubanga bagenze mu nsi yaabwe. Oyo Allah waffe tabaraka wa taala bwe tuba twebase, omwoyo bamalayika bagukima wano ne bagutwala ne tusigaza bode. Yayawukana Allah tabaraka wa taala. Waliwo abantu abeebaka nga wabweru n'olinnya bulinnyi kakoola azuukuka naga nti waliyo omuntu ebweru pulidde akakoona. Newabeerayo abalala nga yeebaka ne mukuba olugi ne mulukuulamu ne muluyuza ne muluteeka wali ne mumutukako ne mumusula ne ku mufaliso nga tawulira. Abo nabo gye bali. Abo bonna nnya balinako obuyinza Allah yabakola nga tawulidde kantu naako. So ng'oli obulamu buba bwakula butya akantu katono nnyo wabweru nga yagize edda bw'ati. Era kyova olaba bw'oba ozuukuse yeebase mu shariya tomupapira kubanga ava wala, mwoyo guva lugendo. Tomupapira mukanga mulundi gumu, mpola ezokusa mpola soso tuso mukuyirida amazzi mukubya ekitiimu kasukidde mpola ayinza okwekanga obubi biidhinihi tabaraka wa taala. Kati mu alamul arwah, mu nsi y'emyoyo gyetwogerako kati mu kaseera kano gye tulaga, gye tusaba Allah tabaraka atwale nga atusiimye. Ibn Qahtani atugamba fi nuniyatihi wa hayatuna fi lqabri ba'da mamatuna haqqa wa yas'aluna bihi almalakani والقبر صح نعيمه وعذابه وكلاهما للناس مدخران. atunyonyola nti wa hayatuna fil qabr ba'da mamatuna, n'obulamu bwaffe mu ntaana nga tumaze okufa, haqqan gye buli, waliyo obulamu mu byonna byonna okusooka okukkiriza nti there is life after death. Waliyo obulamu nga tumaze okufa, naye buli obulamu bwa kika kirala, si bwe buno wano waffe. Wa hayatuna fil qabri ba'da mamatuna haqqa, n'obulamu bwaffe nga tumaze okufa nga tuvudde wano waliyo obulamu obweyo obutaliimu nyonta ennuma, obutaliimu mpulira enjala ezze, obutaliimu feelings njagala mwami wange njagala mukyala wange. Bwe bulamu bweyo Allah yabukola nga tebufaanana. Sobola okusigira ekifaananyi. Waliyo obulamu bwe tubeeramu nga tuli mu mbuto z'abakadde baffe, waliyo obulamu obuliyo. Waliyo obulamu bwe tubeeramu nga tuli mu mbuto z'abakadde baffe, era nga baga nti omwana azannya kati olwo lukokola ako kagere ng'ali munda omwo ng'azannya. Era mu kaseera ako aba alina ebintu bingi ku mubiri gwe naye nga tebigasa. Obulamu obwo bw'obuvaamu n'ojja wano ku nsi toyinza kujjukirayo n'akantu naako ke walabayo. Tinzijukirayo nali mu lubuto nti nalinanga ABCD abadan. Toyinza kuba kukujjukirayo. Chapter closed, noyingira life endala. Era kyekimu bwe tusisimbula wano ne tweyongerayo tutuuka mu maaso eyo, era ne chapter yo ne tuba nga tugiclosinze ne tugenda ku chapter endala. Era kyekimu bwe weetegereza waliwo omwana Adamu ebintu by'abaana by'omu lubuto lwa maama we nga tebigasa, kati nga amaaso era gaba tegalaba, maaso ge gaba tegalaba, omumwa
tegulya tegunywa eyo yakola Allah tabaraka wa taala ngeje oba nabyo nga tebigasa naye bw'ojja wano ku duniya ne bitandika emirimu gyabyo olutuka ku duniya wano notakaaba lutalo so nga ate mu lubuto kizibu okukaabirayo ye ne mukaabirayo ensi abasawo baggwayo naye otukano ku duniya kibasooka okukusaba kukaaba lwaki kati ate wootuuse ekyo ekiyungo kirinawo omugaso lwaki nsisa ekifaananyi kino ne mu ntaana bwe tutuukayo wali ebitalinayo mugaso nga dabode skeleton tebinayo mulimu guli awo era kyobola bifuuka ttaka bode skeleton mu ntaana tebinayo mulimu era kyobola bifuuka ttaka ne wasigalawo arroh omwoyo ogwo gwe gulwa era gwe gwani ani amanyi wayasalunaka ani roh qul irruhu min amri rabbi wama utitum min alilmi illa qalila ne nabbi sallallahu alaihi wasallam bambuza ku mwoyo nga Allah batugamba mu suratu al-Isra wayasalunaka ani ruh abanadamu bakubuza ku mwoyo qul irruhu min amri rabbi bagambe izo nsonga za mulezi wange Allah obikolagana n'omwoyo nsonga Allah yazimanyi wama utitum min alilmi illa qalila sawe wa bukugu sawe wa irimu sawe wa kumanya bikwatagana na mwoyo okujjako katono nnyo qalilan katono bwe kati gwo mwoyo ogwo gututamanyi gye guva waggulu netumanyi gwakolebwa muki ogwo gwe gwetaagibwa mwansawo mu kinnya Ibn Qayyim al-Jawz omukomanya bakukunafu mu umma yatuwandikira ekitabo bakita arruhu omwoyo Ibn Qayyim al-Jawz ava mu Damascus awo mu Syria yaliwo myaka gya 6 musomi wa muyizi wa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhim jamia batuwandika nnyo ebitabo bingi ebikolagana ku mubiri mwanadamu nga maze okufa tazikiza lumu ne bagenda nga batulaga mwanadamu bw'aba maze okufa waliwo ebintu ebikeerewo okufa era singa kiba nga bakizudde nti biyinza okugasa omulamu basobola bimujjako ga nti amaaso gakeerewo eddakiika nga 5 amaaso gakeerewo eddakiika nga 5 nga gakyasobola okukola singa bagaba nga baganguyidde ne bagagatta abakugu ne bagakonnekitinga ku mulamu gasobola ate okuddamu ne galaba tegazikira lumu omwanadamu si byonna nti azikiza lumu buli organ eri mu mubiri erina eddakiika zeekeerewa omutima gukeerewamu amawugwe gakeerewa birina engeri ebigenda bikeerewamu so si nti azikiza lumu yenna naddala abantu abo abafa ekibwatukira ga nti muuka yamukubye teyaziimu aba akyalinamu organ ezimu nga zikyalinamu bagenze mu bakugu ab'ensi ezine obwangu ne babizimujjamu ate zisobola okugenda mu maaso ne zigasa abantu abalala agenda azikiza mpola kubanga buli system eri yokka Allah yazikola Allah tabaraka alina obuyinza bajamaani nga bakulaze factory eziri muno munda nebezikola tuba kubanga ffe twabikola singa omwanadamu atambula awuluguma nga ekyuma ekikuba akawunga naye zonna zikola nsirifu munda omwo ekwata receiving omusaayi negujjamu oxygen neguzeeno bino nebizeeri biba kubanga ffe twabikola singa amaloboozi getutambula nago ne Allah yazikola nga ziri omu nsirifu oyo gwe tukubako ekifuba kyovala batugamba mu Ali Imran nti wayuhadhirukum Allahu nafsa munzivunayo omulembe guno abanga agamba nti mwanadamu ngendaako mpola wayuhadhirukum Allahu nafsahu jamani ngendaako mpola siri mwangu atuwoninga ne bagamba nti tumugendeko mpola ate ffe tumugendako nnyo kubanga agamba yita wano nti nze njagala kudde wontokwatawo nti nze ate wenkwatawo ennyini awaŋŋaanya jalla jalaaluhu ti omwanadamu bw'atyo bwafaanana walqabru wa hayatuna fi lqabr n'obulamu bwaffe mu ntaana gye buli wali obulamu obulala babuyita alamu l arwah ensi ya myoyo alamu babuyita hayatu lbaruzakhiya obulamu obukaawo kubanga Allah tukola nga tuyita mu stages 3 hayatu duniya
hayatul barzakhiya, hayatul akhirah. Obulamu bw'edduniya, hayatul barzakhiya, obulamu bw'ejjiji obusibireyo. Ekigambo barzakh kitegeeza ejjiji, ekintu ekisiikiriza. Ng'awaga nti wahuwa alladhi maraja albahraini hadha adhbun furatun wa hadha milhun ujajun wajaala bainahuma barzakhan wa hijran mahjura mu alfurqan. maraja albahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhan la yabghiyan. Kati Allah yakola ennyanja ebbiri, hadha adhbun furatun, eno erina amazzi gawooma temuli kantu konna oganywa n'olya ng'owoomerwa. Wa hadha milhun ujaj, ate eno nyanja ya munnyo. Wajaala bainahuma barzakhan, n'ateekawo ejjiji wakati. Amazzi gano ag'omunnyo tegayingira mu gatali ga munnyo. Wajaala bainahuma barzakhan, albarzakhu lyejjiji. Lwaki entaana bayiseeyo hayatul barzakhiya, obulamu bw'ejjiji? Tetuba wala nnyo na duniya, just futi 5 ku 6, naye toyinza kumanya bigenda maaso na duniya. Toyinza kumanya bigenda maaso mu duniya. Obululu bukyusi, banigwa ku byakalulu, ani akawangudde, ab'ebyemipiira ttiimu zikoze zitya, taba wala nnyo, just futi 6. Ate bw'ogenda eri waffe mu byalo, Semaka bamuziika wali kumpi n'amaka ge, nga kyemmanga wali mu lusuku, nga waali n'amalawo emyaka n'emyaka nga tamanyi kiri wano. Futi just 5 kukka wansi, naye nga waliwo barzakh, ejjiji eritagambika. Yayitawo barzakh olw'ensonga nti osiikirizibwa edduniya nga togiraba, era n'osiikirizibwa ne akhira nga togiraba. Bwe bulamu bwe bubeera wakati, ng'eno waliyo ejjiji n'eno waliyo ejjiji, yonna basibyeyo. Edduniya tolabayo biriyo, ne akhira yennyini tolabayo. Kyava ayitayo hayatul barzakhiya. Kyabulaga nti walqabru sahha wa hayatuna fi lqabri bada mamatuna haqqa wa yasaluna bihi lmalakani. N'obulamu bwaffe mu ntaana we buli bwa mazima, bwa barzakh. Kakati gwe munanga ntunuulidde, ampuliriza, ndaba okyali ku stage number 1, hayatu duniya bwe tukyali. Bw'onoositula n'ovaano ngenda ku stage number 2, hayatul barzakhiya. Bwe tunava ku hayatul barzakhiya tugenda ku stage number 3, hayatul akhira, obulamu obusembayo. Wabula mu stage zonna 3, obulamu obusinga okubeera obumpi, hayatul duniya yekyasinza okubeera enyimpi. Myaka 5, 5 myaka 6, bw'oyingira ensanvu baga nti abadde alina byaliddeko ebimala, tagenze bubi, duniya adde agitambudde, naye nga nsanvu mulimu kaki. Mu stage zonna 3, edduniya, entaana ne akhira, edduniya yekyasinza okutwala akaseera akatono kyokka nga yefuga biri ebibiri, entaana ne akhira. Lwaki yebifuga? Anti byokolera mu duniya biditamininga gyogenda okuwangalira eri, mu adhab oba naim, ebyengera oba ebibonerezo. Byokolera mu duniya. Tusala ya rabbi atusiime, siballa twali nga atusiime ya rabbi. Katunulira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wano ku duniya amalako emyaka 63. Owekitiibwa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu duniya yamalamu emyaka 63, naye mu ntaana yakamalamu 104 plus. Mu ntaana yakamalamu 104 plus. Kitegeeza ki? Nti duniya yo tugimalako katono, naye awo wansi wakuwangaalira. Kyava tugamba nti watazawadu fa inna khayra zadi taqwa. Abange bwe tulaga wali si wangu musibe entanda gye munagenda nayo, era ng'entanda esinga okuba ennungi mu boosiba siba taqwa Allah. Stage number 2 mpanvu, hayatul barzakhiya. Kyokka ate stage number 3, hayatul akhira, kitegeeza nti obulamu obusembayo teri bulamu, teri stage egenda kuddamu kulabika. Ye stage esembayo eyo yo teriko kkomo, kintu kiggule, kuwangaala buwangaazi. Teriga nti ate kati wanaito emyaka 5 ate wajjawo kino. Tusaba Allah twala nga tusiimye
tutuke mu stage ezo ebbiri. Hayatu dunia ena impact ku hayatul barzakhiya ne hayatul akhirah. Wano wokolera wano ebigendo kugasa mu dunia. Allah tugamba nti wahadainahu najidain, nakutulewa makuba ago nenkulaga nti lino ekkubo mulimu A, B, C, D. Bw'okola bino ne bino ne bino ojja kuwitidde mu lino nja kusiima. Lino ekkubo lirimu A, B, C, D sibyagala era bw'obikola sijja kusiima. Gw'olonda byonna ebitulaga. Gwe alonda noga nti nze nsazeewo lino libannyonnyodde omuli byatayagala nti ziri njagala kankwate lino. Oba nze bannange kanerekereze lino lyagala lirimu ebirungi bino byayagala era wenkola binajja kunsiima n'okwata lino. Okulonda kuli kuwo, okusalawo kuli mikono gyo. Wahadainahu najidain. Allah tugende nti attirawo makubo abiri. Ekkubo ery'obulungamu ligule, ayagala yakwata. Ekkubo etalimu bulungamu nalyo weeriri wali ligule, geeti nzigule, ayagala yayingira. Sawalla atusobozesa okukwata ekkubo ery'obulungamu. Kati hayatul barzakhiya yeeyo, albarzakh ejiji. Waliwo abantu abalina essuubi nti abafu bakumawo buli lwakuna emaka gaabwe. Ya subhanallah, ng'akimawo ki? Ng'era ayitawa ajja akolewo ki? Era abamu bayagala nnyo abantu basabira abafu, era ng'akikubirizibwa nnyo omuntu omulamu okusabira abafu be. Kyabbeeyi nnyo era kikubirizibwa omuntu omulamu asabira abafu. Naye kalunsambulira waali okulowooza nti omufu buli lwakuna jjo kimedduwa, ekyo kifu ali mu hayatul barzakh. Osanga na famire ezimu omwami yafa, omukyala n'agaana okufumbirwa mbu omwami yamulemesa. Haji yafa naye yangana okuddamu okufumbirwa, kyajja ekiro n'abeera nange. N'osanga n'omwami ali awo yagaana okuddamu okukwasa nti Hajati yamulemesa okukwasizamu ennyumba. Hajati yamulemesa okukwasizamu ennyumba. Wagezako okukwasanga Hajati ajja. Noga ya subhanallah. Ali mu hayatul barzakhiya. Tamanyi biri eno. Era bambaye n'essuubi nti omugenzi eri mu ttaka gyali byonna ebiri wano mu nnyumba abiraba bulungi ebigenda mu maaso. Hayatul barzakhiya eno yamalayo nga wamala olubuto lwa maama wo n'olufulumamu khalas. Tumanyi na byaliyo tujjukirako na kimu. Chapter ya closingibwa n'ojja mu bulamu obulala n'omuntu waffe waba asimbudde safaari n'ava wano ne yeeyongerayo khalas inaba amaze okuba nti aggalawo. Wabula tekitegeeza ate kweyisa bubi n'abaana be nakukola haramu makaagwe wadde tugende nti tasobola kulabayo, naye kiba kimukosa nnyo. So sigulooza nti andaba oba ajja kukomawo kimedduwa. Tukubiriza okweza abafu baffe edduwa buli kanaku naye so si nti ajja kujja azikime. N'abamu balina endowooza nti bw'asabira kitaawe edduwa amumanya, nti aba ali awo nti edduwa ogiraba eno nti mutabani wa Yusufu yagikwereza. Kankubuuza ekibuuzo saagala ansa. Singa oba oli wano, ffe tuli Kampala wano, nga muzeeyiwo katugambe ali Khartoum mu Sudan, gayi Allah tabaraka wa taala muzeeyi wange musuusa obulwadde, asobola okukimanya nti omusabidde edduwa? Ansi eri ntasobola kumanya, tasobola kukimanya nti omuteedde edduwa. Kati bwe kiba tekisoboka nga mukyali mu state emu, bwe kiba tekisoboka nga mukyali mu state age, mwenna muli mu hayatu dunia mukyategeera, ate olwo kinaasoboka kitya nga state zifuuse bbiri, kubanga oli mayit, oli mufu, oli hayi, oli mulamu. Wabula ez'edduwa zina okubaawo, okusabira omuntu wo, mukaddewo, oba waluganda lwo, oba omukwano gwo, n'abasiraamu bonna. Naye so si nti olusaba bwoti eri agimanya, olusaba bwoti eri agimanya. Ali mu hayatul barzakhiya, obulamu obuggalire, ne dunia tagiraba ne akhira tagiraba. Shabda tugamba nti wa hayatuna fil qabri ba'da mamatuna haqqan wa yas'aluna bihi al malakani, obulamu bwaffe nga tumaze okufa mu ntaana bw'amazima era tubuuza bamalayika babiri abatubuuza ebibuuzo. Wal qabru sahha na'imuhu wa adhabuhu wa kilahuma linnasi mudakharan. Era mwanange ekituufu mu kabuli mulimu ebintu bibiri, na'imuhu wa adhabuhu.
naimuhu wa adhabuhu, mulimu ebyengera okusinzira nga byewakola, wa adhabuhu, mulimu ebibonerezo okusinzira ku gwe byewakola, wakilahuma linnansi muddakharani, era ekimu ku ebyo bibiri abantu kyafunako, kyeyakolerera kyajja okufunako. Oyo Ibn Kahtan fi niyatihi ng'agezaako tufundiza ilmu mu bitontome byatuwandikira owekitiibwa Ibn Kahtani rahmatullahi alayhi rahmatan wasa, bwe yali ayogera ku bikwatagana n'okufa n'entaana byawunihi tabaraka wa taala. Kakati nga bwe twayogedde nti ebintu ebikwatagana n'entaana biri mu ilmu al-ghaib, irimu Allah gye yeesigayiriza, toyinza bisima nnyo nakusikira nnyo bantu kifaananyi olw'ensonga nti tekijja kujja nnyo mu magezi g'abantu, era tebiri nawo nnyo byojja kunnyonnyola okujjako ebyo yatuyigiriza afdalu salawati llahi wasalaamihi wa barakaatihi. Ebyo yatugambako naffe tulina okwogera, ebisigadde tebijja nnyo mu bwongo kubanga ilmu al-ghaib eri irimu etamanyikiddwa. Oba omuntu aba afaanana atya mu kaseera ako, awangala bulamu ki, enkuba bwe mukuba. Abantu kati waliwo ebifaananyi ebimu byatulaga, waliwo ebifaananyi ebimu byebatulaga nga ku WhatsApp ne balaga entaana y'omuntu nga badde bagisimye ne basangamu emisota, aga nti kirabika obadde mwononefu nnyo, olaba emisota gyamuteeze nadda. Oba oluusi mutudde awo ne jeneza, jeneza ye mufu nga amaze okuteekebwateekebwa nasibwa mu katanda, kibayita jeneza. Naye wabanga tannakunaazibwa nakuzingibwa nakuteekebwa mu katanda ako, bati bamuyita jeneza, eba mayiti, eba mayiti. Ate n'akatanda bwe kabeera kokka kaba sariri oba kayita naashi, akatanda ako nga kali kokka bbali mu luwalo bakayita naashi. Ate omufu nga tannanaaba tannazingibwa kayingiramu aba mayiti. Bwe tumala nefuka jeneza, kati oluusi jeneza mugitaddawo mugibisseeko ne mufulumamu omusota. Kirabika omugenzi adde mwononefu nnyo, misota gigino, egyo si gye egiri egy'omuntaana, egyo si gye egiri egy'omuntaana. Ekyo oluusi kiva mu kuba nti oluusi muwanaaliza oba bwe mwadde mutaddemu bukasikosiko mubaddemu omusota ne gujja gwingira akatanda, oba omwasimye entaana waddewo emisota egiwangaalirawo, so si nti gye egiri egy'omuntaana. Guli ogw'omuntaana ne gujja gumu gwokka bwe guti tusigalawo wano, eri puroguramu yeeri ndala. Era byebimu byebyo mbu hidden camera yalabye malayika ng'eyitawo, ne batulaga malayika ng'ebuuka n'ebiwawaatiro, ekintu kirawo kiringa kinyonyinyonyi kina ebiwawaatiro, malayika eri waggulu wa kamera. Kamera yonna gye bakwese batya y'amaanyi gati, ate nza kulaba malayika abadan. Malayika terabibwa kamera wadde bagikwese batya, bagikwese wansi wa kameeza, kakamera katini nnyo kalina eriiso ttiniri kale. Ebyo komedi. Oli sayansi mulala nnyo nnyo nnyo, tetulinamu magezi gaffe, tetuteekayo magezi gaffe. Tewaliyo kamera eyinza kukwata malayika. Bandi badde bakwata dda malayika walumbe ng'ajja naddala mu bifo ebirimu abakulukulu, bifo ebyo bijjudde mu kamera. Kale nti malayika walumbe bamulabye ng'ajja akima President Gundi. Bamalayika bali waggulu wa kamera. N'emisota egyo bwe giba gibaddewo si gye giri egy'omuntaana, tigimutandiseeko akyali mulamu. Giri egy'omuntaana mirala nnyo, mirala. Waliwo ebintu bingi nnyo bateeka ku Facebook okwo nga byakwegendereza, bibuuza. Akati bakuba ekifaananyi ky'omuti nga gwakulanga oguli ku ruko. Kituufu Allah tuga nti alam tara anna Allah yasjudu lahu man fi samawati wa man fi al-ardi wash-shamsu wal-qamaru wan-nujumu wal-jibalu wash-shajaru wad-dawab wa kathirun minan nas wa kathirun haqqa alayhim al-adhab. Mu suratul Hajj Allah tulaga nti buli kimu kimuvunnamira. Wash-shamsu wal-qamaru wan-nujumu, enjuba, omwezi, emunyenye, wash-shajaru, n'emiti givunnama. Niyo tulowooza nti omuti okuvunnama kwagwo ruku yaagwo eringa yaffe ng'ekyo ekifaananyi kye bakuba ng'omuti gwakula gugenzeko. Allah tulaga nti walakin la tafqahuna tasbihahum, bitendeeza Allah, bivunnamira Allah, naye ebyabwe si bye byaffe. Envunnama y'omuti ku sujuudu oba ruku oba tasbihaati subhanallah alhamdulillah allahu akbar si bye byaffe. Kati nno n'ebifaananyi ebyo bifumizibwa nti
mbu balabye malayika kamera enkweke yakutte malayika ng'eyitawo abasajja abubakari bafa tebalabye nakuba malayika abasajja bannaddiini ate ffe ab'omulembe guno abagayaavu tulabye bamalayika ng'olaba malayika ogisanga sajja baali basajja bazitowa mu ibaada bazitowa mu imaani bazitowa mu taqwa Allah baatuuka okujjuluka mubulamu buno obwensi nga tebalabye ku bamalayika ffe bakali bunafu abanafu b'obuswala abanafu b'abagayaavu mbu twasobodde okuba ne kamera negwikiriza malayika negiraba kamera nga nkweke nnyo mu kafo akazibu ennyo era n'ebyo byonna misota egiri mu ntaana siga si byebiri ebyogerwako mu ahadithi z'omubaka sallallahu alaihi wasallam eri programu ndala nnyo erimu ilmu al-ghaib irimu etamanyikiddwa Allah tabaraka wa taala yekka yagimanyi byetusobodde okuba nga twejjukanya mu programu yaffe eno ey'olwaleero njagala insha Allah kugulawo oluggi olw'abaganda baffe ate abali eyo tuwuliziganyeko nabo mu ngeri emu ba endala byawunihi tabaraka wa taala wa barakallahu fikum nja tutwala omukisa guno okusaasira baganda baffe abali mu Bulaaya okufiwa muganda waffe Haji Sulaiman Kavulu Allah musaasire ebyamusobako era tusaba Allah tabaraka mutwale nga musiimye n'ab'enganda ze abagumye kubanga wetwogerera mu kaseera kano bali mu kigezo ky'amaanyi n'ennaku nnyingi abakyala abaana tubasabira Allah tabaraka tulabayise bulungi mu kigezo ekyokuviibwako munnaabwe wa barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المشاهدين الكرام أسأل الله أوقاتكم بكل خير. آمين. تبز الله تبارك وتعالى أتصبز السزاء وتيسي نجا تجي ناتوسا أساوينو نمكد وفي الإمام أحمد سليمان شيوني musomo ogubadde kukwatagana n'obulamu obw'omuntaana ffenna tubeere nga tusaba Allah tuwe enkomerero so nga ate kirabikeko ne munneeyisa yaffe wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah tubeere nga mitima gyaffe mulimu okutya olunaku tugenda okusisinkana ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala. Kantwala omukisa guno tuggulewo embeera ey'okubuuza ebibuuzo n'okubiddamu era nga sijja kulinza nja kutandika ne mwannyinaze Shamim Nakesa yasoose okuwanika omukono nja kusaba otegeka omuzindaalo gwo tubeere nga tuwulira ekibuuzo kyo insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tuyanziza nnyo ekibuuzo kyange bijja kuva mu Quran naye bibiri bambi mbadde nsaba. Ekisooka aya yasooka eri mu suratul Alaq lwaki mu Quran tusoma suratul Fatha nga suura esooka. Then ekibuuzo ekyokubiri abasooka bamanyanga batya nti banga aya zakanga Quran yakanga mu bitundutundu zino mpola mpola bamanyanga batya nti eno aya ya suura gundi eno aya ya suura gundi negituma amanya Allah ode yabawanga amanya oba bajjanga wamanya gesuura. Namwe ebibuuzo tubiwulidde mwannyinaze Imaamu agenda kubeeranga akuddamu insha Allah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Baganda ffe kyemuna okusooka okumanya ffenna kyetulina okumanya nti Quran eri tawqifi. Quran al-Karim eri tawqifi. Kiki kyetuyita tawqifi? Temuli magezi ga mwanadamu yenna. Si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Temuli magezi ga kitonde nti bamalayika Jibril alayhi salam. Tawqifi programu ya Allah tabaraka wa taala.
lwaki aya yasooka okukka si eri yetandika nga alifatiha weeri iqra bismi rabbika alladhi khalaq eyandibadde eri mu kifo kya alifatiha kijja kitya okubanga ate eri eno okumpi wasemba ate eyo ensengeka ya allah tabaraka wataala eyo ensengeka ya quran gye tulina okuba nti essula eyasooka okukka si eri mu kifo ekisooka ate ne aya yasembayo okukka si eri ewasembe wali nansi kubanga ate aya yasembayo eri mu baqara sheekh atagisomye nga atandika wano wattaqu yawman turjauna fihi ila llah eri mu baqara naye nga yadda kweriga nti alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum lislaama diina eri mu maida olwaliro mbajjuliza eddiini yammwe yeddirira wattaqu yawman turjauna fihi ila llah eyo neggalirawo ddala kati allah yalagira nti enebeere wano enebeere wano enebeere wano era quran alkarim nabbi sallallahu alaihi wasallama yagisoma emirundi ebiri nga bwogiraba bwetyo bweri mu ramanzaani emu eyasembayo okuva ku alfatiha baqara ali imran paka ku nas mu nsengeka eyo ensengeka y'okukka ndala n'ensengeka y'okusoma ndala kyetuyinza okwogera ensengeka y'okukka ndala kati nga tugenda nti iqra bismi rabbika alladhi khalaq yasooka okukka eyo ensengeka mu kukka ate ensengeka mu kusoma ate alfatiha yesooka ensengeka ani agikola nyini quran alkarim allah tabaraka wataala nayogera ku nsonga y'okulonda amannya g'essuula amannya gagira nk'essuula amannya nga bwe tugende nti quran tawqifi quran temulimu magezi ga mwanadamu si nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallama si kitonde kyonna nti wamalayika jibril alaihi ssalam n'amannya ago era gava mu ggulu wa allah nti eno bajja gitanga baqara eno yusuf alaihi ssalam eno ojja kuba surati taha eno ojja kuba surati yasin mannya gajjirangako aga essuula ezo temulimu binadamu temulimu bwongo bwa mwanadamu wadde nam ketufune ekibuuzo okuva wamu nnyinaze rashida nava beera ng'oteekako omuzindaalo gwo insha allah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Ekibuuzo kyange kyembuuza kubuuza ku mukono gw'okusomeseza olwaleero imam omuntu wafa kikkirizibwa okuba nti subhanallah nga osaba edduwa Allah abeerenga omuntu oyo ayogera olulimi lwotegeera oluganda lumulemye ndowooza hajati rashida nava ekibuuzo kimulemye mu luganda oba kireete mu luzungu oba luwarabu olulimi olumwanguyira lwonna tujja kutetenkanya wano tulutegeere ennimi zonna tuziina wano ne french. Maamu ekibuuzo kibadde singa mbeera nga ndowooza kuba nti nsaba Allah akomyewo omuntu oyo ambuulireko ku biri eyo gyali kubanga kikyamu okuba nti omuntu oyo ateeradde naye singa nsaba Allah kisoboka okuba nti Allah eddiwe yasobola okyanukula. Namu ekibuuzo kitegeerekese. Abuuza Allah omuntu eyafa amuzze alabe ku biri ku duniya. Abuuza ajje mu kirooto amubuulire nti n'ebiri mu kaburi kyekino ne kino weetegeke bwoti. Mu kirooto kimanyikiddwa tosobola okuloota omuntu wo nga yafa n'abako byagamba oluusi nga bituufu oluusi nga bifu era osobola okuloota shaitan neefuula ng'omuntu eyafa n'abako byagamba ebigenda okubuza era kyova olaba okuloota omuntu wo nga yafa kyakwegendereza nnyo kireetera okubula. Kiyinza okuzanyira mu tawhid, kiyinza okuzanyira ku aqida n'ogyobula n'ogwa mu shiriki
osobola okuloota nga byagamba bituufu ate osobola okuloota shaitan ngayala kubuza munsalire embuzi omusayi mugwiwe ku ntaana yange bwe mugaana nja kukima omuzukulu omu ku bazzukulu abali awo mutwale eno gyendi abantu bapakuse basaze ente omusaayi embuzi abantu baffe batya nnyo omuntu eyafa baba basuubira nti aba alina amaanyi agatagambika ekitali kituufu baba alina amaanyi agatagambika ate lwaki yakkiriza n'afa yandibadde agaana awulidde omuntu amala okufa kaba kabonero ate akalaga nti ate munafu nnyo kati waliwo mu israiliyat kesa zebatunyumiza nga batusookawo balongofu abamu bagambanga bannaabwe nti obanga onsooseeyo ojjanga n'ombuulirako okubiri eyo mu israiliyat mu byaffe bya banu israil nabbi byatugamba nti hadithu an bani israil wala haraja munyumye ku mboozi zaabwe tewali buzibu وفي بعض الرواية حدثوا عن بني إسرائيل فإن فيهم عجائب من يميكو كنسونغا ebizibu ebyali mu banu Israel kubanga balimu ebyewuunyisa bingi naye kakati mu kisa ezimu zebatunyumiza ziwerako kandi teyonga 2 kuba tusobola n'okuleeta 10 batunyumiza omu ku mwami yafiirwa muwala we tusi emyaka egy'okufumbirwa ne bamuziika wayita ennaku nga 4-5 n'amulootera ekiro ng'amulaba n'ambuuza nti wasanze embeera eri etya mu ntaana n'amugamba nti qadimna ila amrin azim nahnu na'lamu wala na'mal wa antum ta'maluna wala ta'lamun n'amugamba nti nasisinkanye embeera enzibu gye nalaze kubanga eno gye nazze tumanyi naye situkola ate mmwe mukola naye temumanyi ekirooto ne kikomaawo kati omwami ono n'agenda wa sheekhe we n'amugamba nti naloose muwala wange twakaziika ennaku ezo nga ŋŋamba bino ne bino naye sibitegedde tibiruwa nahnu na'lamu wala na'mal wa antum ta'maluna wala ta'lamun fe abali no mu ntaana tumanyi naye situkola mwe abali mu dduniya mukola naye temumanyi sheekhe namugamba nti yadde ategeeza nti abali mu duniya mulina omukisa okukola ibaada naye temumanyi bukulu bwazo ate abali mu ntaana bamanyi obukulu bwa ibaada tebakyalina mukisa gukola ibaada kyebidaga nti nahnu na'lamu fe abali mu ntaana tumanyi wala na'mal naye situkola wa antum ta'malun mwe abalina omukisa ogusaliraako 2 eza sunna wala ta'lamun naye temumanyi bukulu bwazo singa wadde omanyi obukulu bwazo wandisadde nnyingi kati tokkirizwa kugamba nti osabe munnajja akuloose we yafa wabula bwe kiba kizze ne kiba nga kikwataganye n'ebya shariya alhamdulillah tukitwala bwe kiba nga tekyawukanye ne shariya kiba kyabulabe naye tusaba ekyo nti allah anziriza omuntu wange yafa mbuulire oba niyamutta oba biki ebyaliwo mu kufa bitunyumize ezo nazo fitina ate endala zoba oyingirira zetusaba mu sola yennyini nga tumusaalira allahumma la tahrimna ajrahu wala tuftinna baada ayi allah totumma mpeera ze era totuleetera fitina ate luvannyuma lwa kuvaawo kwe wallahu alam naam muganda waffe addako Abdul Aziz Tariq nja kukusaba oteekeko omuzindaalo gwo tufune ekibuuzo kyo inshaallah Abdul Aziz Tariq nja kusaba oteekeko omuzindaalo gwo inshaallah kale ketugende ku Ibrahim bakyayita nja kusaba oteekeko omuzindaalo gwo tufune ekibuuzo kyo Abdul Aziz azze naam Sheikh mbadde mbuuza omutima waguba nga guwakana nga tegukkiriza tino Allah gyali tukola bati kitegedde gamba omutima we guba nga guwakana nga tegukkiriza nti nno Allah gyali akola atya omutima we guba guwakana nga tegukkiriza nti Allah gyali akola atya warada ani salaf salihin
batunyumiza batusooka balongoofu. Omuvubuka yagenda ewa sheekhe we n'amugamba nina ebibuuzo 3 bintabula nti batugamba nti Allah gyali naye teri yali amulabyeko, tetubeera ku kiwanyi gwate ne nabbi talabangako Allah, nibate ne bamala Jibuliru tebamulabangako. Kyo nti ekirala shaitan bagikola mu muliro, kati bonga nti ogenda giwoneza na muliro ndabanga etagenda kulumwa kubanga ebezeeyo buzika ebezze buzika ku origin ate yajeema ate bagenda giwoneza batya n'omuliro. Ekyokusatu qadaru, engeri Allah gyagiramu ebintu nga sibitegeere bya qadaru. Aba akyayogera Sheikh n'agenda musimba oluyi olutenkanika namuga nti akati ate ekibuzo kyange kikunyiizizza mukama wange lwakyo nyiigidde. Sheikh namuga nti ye answer eyo ye answer tinga sitegedde ye answer y'ebibuzo byonna ebisatu nti yeeyo sitegeddemu olulimi oluyi lukuluma nti ndaga obulumi we buli, ndaga obulumi jjukira nti pain ebiseera ebisinga tulagiraba. Namugaa nti siyinza kukulagawo naye mbuwulira muli. Namugaa naffe newebeera nte ewulira muli nti wali eyantonda, newe kiba kisolo neweba kiki n'omwanadamu yennyini akiwulira nti wano wendi waliwo eyankola wadde situmulabangako wadde teri kyali kyamulabye kubanga Allah teri yali amutunuddeko. Kabi bamalayika ba hamalatul arush abasitudde namulondo ye tebamulabangako jalla jalalo. Kakati ekyokubiri ongaye nti Ibirisi bagikola mu muliro bagenda giboneza na muliro tejja kufuna bulumi. Nze bankola muki mu ttaka ate ggwe tinange bankola mu ttaka. Lwakyo nga nti owulira obulumi ng'ettaka lisinkanye ettaka linaalyo tewandibaddewo obulumi kubanga ettaka litomeraganye n'ettaka ki linaalyo. Kali nno bwekityo bwe kiri ne Ibirisi bamukola mu muliro ate gwe wagenda okubonerezebwa nagwo ate nga guleeta obulumi. Ekyokusatu bwe badde qadar ti bwadde ove waka waziba nokuba oluyi tinedda ssebo ati nze navudde kujjano mu ddalasa kukuba luyi tinedda ssebo. Kati ye qadar Allah ageze. Qadar byebintu ebijja nga tomanyi tiba mu programu zo ne bigwawo. Nze sinavaako ka kujja kusimba luyi nawe tewavudde waka kujjano kukuba luyi. Ezo answer zonna kyengamba omuvubuka ono Abdulaziz Tariq twabanga mu mutima gwe mulitawulira nti Allah gyali, ekyo kiva eri shaitan era kyabulabe akyerwaneko anoonye okuba nti ayongera okutunulira ebiraga oba Allah tabaraka wa taala. Inna fi khalqi as-samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yatafakkaruna fi khalqi as-samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila. Atunulira ebintu Allah byatonda bijja mulaga ekyukakyuka ekiriwo n'emisana eggulu enjuba bintu bingi ebiyinza okulaga nti Allah tabaraka wa gyali si kubayo obubeezi kwokka wabula musobozi. Naam. Muganda waffe addako Ibrahim bakyayita nja kukusaba oteeke omuzindalo gwo tufune ekibuuzo kyo inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kibuuzo kyange ninayo ebibuuzo ebiwerako naye kambuuzeeko bibiri ku luno. Tusabayo kimu kyokka ababuuza bangi mukadde waffe. Tusabayo kimu kyokka ababuuza bakyali bangi inshallah. Inshallah kambuuze kimu kale. Batugamba mu Qur'ani ey'ekitiibwa nti buli mwoyo gwa kukomba kukufa. Naye ate Imaamu obadde onnyonnyola ogambye waliyo obulamu obw'omwoyo nga tumaze okuvaana eno ku nsi. Awo obulamu obwo bw'omwoyo bwebwo awo omwoyo ogubeera gwamala dde okufa gufiira wano ku nsi ne guddamu ne gulamuka. Inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kakati munaffe Ibrahim bakyayita Allah tugamba nti kullu nafsin dha'iqatul maut, buli mwoyo gwonna gwakomba kufa. Kyebategeeza wano
kyekyo kyetwogerako okufa kwennyini ne tugenda mu bulamu buli obw'omuntaana bwe twogerako ne tugenda mu alamu arwah kyebogerako gwe mwoyo okwawukana ne bode kubanga wano mu duniya omwoyo gwe teguyinza kubaawo nga tegulina bode ne skeleton teguyinza kuwangalira wano mu duniya saate mu ntaana guwangalirayo nga tewali bode tewali skeleton kibategeeza ti buli mwoyo gwonna gwakwawukana ne bode yaago wallahu alam. Naam. Ombuuza addako Bahija Nanjo nja kukusaba oteeko omuzindaalo gwo tufune ekibuuzo kyo. Bahija Nanjo. Warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salam. Nsonyiwa okuseka erinnya lye linsesezza liri Bahia. Jazakallahu khairan ya Sheikh. Oyaki. Sheikh, ekibuuzo ekisooka. Omuntu bw'aba anaafa amanya nti agenda kufa kuba nze taata wange okuva luyalwala teyatugambako nti anaawona ye yayogeranga kimu ŋŋenda kufa ng'alinga alaga nti alina essuubi ate nga teyali muyi nnyo nga gw'oteeka mu baye nnyo. Ekibuuzo ekyokubiri, Sheikh, bwe mba nsaala okugezanga layiri nga nfukamidde mmaze okusaala mpanisa emikono nsaba nfuna okukankana naddala okw'emikono okuyuguuma ennyo ngenda okumaliriza nga n'emikono gikooye. Kiva ku kiira kiramulwa kiti ekyo. Ekibuuzo ekyokusatu kyekisembayo ima. Bambi tukomye ku ebyo, ekyokubiri nabadde nkuwadde ennyongeza ketukole ku ebyo inshaallah. Bahia Nanju eky'omwanadamu oga nti asobola okumanya nti agenda kufa abadan. Tewaliyo omwanadamu asobola kumanya nti agenda kufa wadde ng'oluusi fe abalamu tulugambanga nti alinga eyategedde n'agenda wamama we n'amubuuzaako n'amwetondera n'asitula amabanja n'agenda n'agamba asiibudde. Tewaliyo omwanadamu asobola kumanya nti agenda kufa abadan, tekisoboka. Era kiba kubanga gyekiri singa abantu bava mu moroka gw'otulute mu moroka ng'okimanyi nti egenda kuyingira ekimotoka ky'amafuta eggwewo. Bino bibaawo bubeezi ne bijja ne bikwatagana bukwataganyi ne mujja mulowooza nti alinga eyategedde. Era oluusi bibaawo ne yeetondera bye yeetondedde n'asasula amabanja ate n'atafa. Naye bibaawo naye ekyo kikyogerako ate. Naye ekiba kibaddewo ne bikwatagana tuga nti alinga eyategedde. Tekisoboka, tewaliyo omwanadamu asobola kumanya nti agenda kufa. Bal ate ebiseera ebisinga omwanadamu ng'agenda okufa ye aba akyakakasa nti akyagenda mu maaso n'obulamu. Olw'ensonga nti ebiseera ebisinga obulwadde obututwala bubanga obw'okusaagasaaga. Era olaga nti akanvuga wano mmooka yange ngende mu ddwaliro banteekako drip awo kumba agenda. Ate obulwadde obuzitowe ennyo ebiseera ebisinga ate tusigala. Saad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu, generali saabalwanyi wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yalwala nnyo n'atumya Nabbi sallallahu alaihi wasallam ajja amulaamire. N'atumya Nabbi Abubakar, Umar ne bajja nabo ne batyanga Saad musajja omulwanyi yenna aweddewo ne Nabbi n'atya sallallahu alaihi wasallam ng'alabira ddala musajja we agenda era n'akola n'ekiraamu. Naye bonna bamusookayo, yawona n'addawo n'alwana n'entalo. Nabbi n'afa sallallahu alaihi wasallam, Abubakar n'afa radhiyallahu anhu, Umar n'afa radhiyallahu anhu, nga Saad ibn Abi Waqqas akyaliwo. Songa yalwalako ne Nabbi n'atya n'akakasa nti musajja wange leero buno bumutwala. Kati eri muntu ayinza kumanya nti agenda kufa, wabula waliyo akaseera waatuukira n'ategeera nti agenda kufa. Mu kaseera ako waakatuukiramu communication ye naffe ebeweddewo. Allah kyagenda nti falawla idha balagatil hulqum wa antum hina idhin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun. Mu kaseera ng'asigaddeko ekikuba mukono atandise okulaba malayika awo amanya time ya safari. Amanya time ya safari, obudde butuuse ngenda, naye aba wala nnyo naffe. Aba tutunulira bw'ati naye nga takyayinza kubaako kyayogera naffe kubanga aba amaze okukwatagana ne ttiimu ziri endala ate
batandise omunnyonnyola ya ayatuha nafsu lmutmainna irjaa ila rabbiki radiyatan mardiya. Abatandise ofuna rules and regulations ezeri gyalaga kati bamuyitira mu program nga bwegenda okutambula. Kati ate ne waffe batakyasobola kuwuliziganya naffe kubanga nabo bamaze okuvaayo wadde ate aba akyali mulamu. Tewaliyo muntu asobola kumanya ti agenda kufa, ekyo Allah kyesigaliza. Wama tadiri nafsun bi ayi ardhin tamut. Allah nga batugamba mu Quran, omwanadamu tasobola kumanya faddi afau anafiira wa kiki kyagenda okufa. Ezo program Allah azesigaliza. Ekyo kugamba nti aba asala salatu layli akankana sikiwuliranko, sinza kukyanukula. Naam. Imam kukya waliwo abuziddwa wano awandiise mu chat agambye Imam ate abalwadde batamino kansa kwegamba nga obulwadde nga bamugamba saa zonna ogenda kati akigasse ne ekyomuntu okumanya kadali nti agenda. Abalwadde si bakansa bokka, waliwo endwadde abantu bamugamba tokyabuza mwezi tokyabuza wiiki era nabo bakyalina essuubi kubanga era waliwo bagamba tokyaweza wiiki nawangala emyaka 4 emirala n'abali bamuwadde deadline ne bamusookayo. Ekyo tekina kakwati nakumanya kadaru ya Allah kubanga ne bana bamugamba tokyaweza wiiki babasinzira ku irimu yaabwe entono Allah gye yabawa, tetuyinza banenya era tesiba kyamu naye babyogera ne biyitamu oluusi netatuuka oluusi n'asukkawo nomugano nti ffe tukwewunyiza okubanga okyali wansi w'ensi eno okusinzira ku bulwadde bw'olina. Waliwo omukyala yali mu bawarabu awo bamuwa myezi 3 kati bamala omuwa emyezi 3 yagenda okudda omukebera nga talina muwadde ettondo lya kansa. Gwe bawa emyezi 3 baga tuyinza nakukwatako kansa yakumalayo otukukwatirako ate ojja kuwanguwa bwangu kufa, ddayo obuzzi olinde. Yagenda okulaba abasawo bamwetalako nababuuza kiki nti tukwewuunya eddagala wali gye waliwonya kansa tolina muwadde nga temuli muwadde. Namutwala mu ddwaliro eriddako bakozese ku byuma eby'amaanyi nga temuli. Ne balowooza nti babali abamukebera luli baali tebamanyi bulungi naye nga yalina kansa, Allah n'amuwonya nga tamize wadde empeke. Kristo mpanvu mu erimu by'okuyiga bingi naye ekyabasawo okugamba nti tokyaweza wiiki 3 oba myezi 2 tekitegeeza nti bayingidde mu qadaru era bisukkamu oluusi ne bitawera. Ebyokufa Allah byesigaliza. Naam. Naam, katufune ekibuuzo ekiddako okuva ewa muganda waffe Umarion. Nja kusaba oteeka omuzindaalo insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Wano wetusaala waliwo abasaala essala za sunna ennya nga tetunnaba kusaala zuhuri, then tumala ogisaala eya faradha ate ne baddamu ne basaala endala bbiri naye nga batudde. Logika eyo simanyi eruwa nga batudde naye si balwadde si oba balema naye bamanyi okusaala essunna ezimu nga bayimiridde abalala endala ne batuula. Naam. Ekikolwa kyabwe kirungi okusaala qabliya ezo sunanu rawatib ennya qabla dhuhuri nga dhuhuri tinnabaawo n'ebbiri. Ekyokutuula kyesimanyi kubanga ekyokutuula eyo nsaala y'abantu balwadde, eyo nsaala ekkirizibwa ku bantu abalwadde abatalina busobozi buyimirira. Kyesimanyi oba balwadde kisana obabuuze gwe kennyini nti abange eyo ensaala gye musaalamu y'abantu balwadde namwe muli balwadde. Tetuyinza bawayira nti bakola kikyamu oba oliawo baba balwadde. Naam. Katufune ekibuuzo okuva ewa mwannyinazi bamuyita Safiya Isaac. Nja kusaba oteeka omuzindaalo gwo insha Allah. Sheikh, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh, oyogedde ku kufa n'ogamba nti nno omuntu waba tafa yenna, yani ebitundu byonna bina bigenda bifa mpola mpola. Kati womala gwo kufa nga eri ekitundu kye bakugjeemu kitegeeza oba okyali mulamu haafu kuba ekitundu kirala kiba tekyafu mulala bakikozesa oba?
yeba kuki buliwo muntu waliyo kale buliwo empulira omusomo ogwokwatagane ku file omutima gukuba nnyo nabo bulwadde. Barakallahu fik. Uzo bitegerekese mwannyinaze. Kakati Sofia masha Allah ebiyungo by'omugenzi bwe tukizuula nti bisobola okugasa omulamu oba ne bakizuula nti omutima gw'omugenzi oba eriiso ly'omugenzi kisobola okugasa omulamu mu sharia kikirizibwa bimuggyako naye tusaba olukusa kuva eri abantu be ne bimuggyibwamu ne biteekebwamu bano abalamu ne bibagasa. Olwo kitegeeza nti nnyini byakyaliwo, tekitegeeza nti nnyiniyo akyaliwo kubanga roh omwoyo gwoyo nnyini bode eyo aba yagenda. Omwoyo kyekikulu ennyo, omwoyo gwe kyekikulu ennyo. Era wali abantu balona endowooza nti singa omuntu bamwokya naye batamuzika mu ntaana mba bawonya adhabul qabr ng'abaana abayokya oba w'ensolo ne zimulya naggwawo yenna n'atafuna kaburi nti aba awonya adhabul qabr. Tewali njawulo, byonna bye bimu. Oba bamwokyezza naggwawo nga tebamuziise era adhabul qabr ebibonezo by'omu ntaana bw'abanga byagenda okufuna abifuna, bwe banaimu ebyengera nga byagenda okufuna era naye abifuna. Kati kaburu twagende nti science Allah yamumanyi, omukubako nnyo ebirowoozo tuyinza mumutegeera. Ensolo zimulidde ne zimumalawo yenna ennyama, olwo ne zirya magumba nazo ne zigala ne gaggwawo, tawona ntaana era agifuna. Kati ebiyungu tekitegeeza nti olwokuba bamugyemu eriiso ne baligabira omulamu nti oli aba akyaliwo, oli yagenze taliiwo. Then bwetugamba nti olwowulira ku kufa omutima gwo gukuba nnyo kyekirungi, webaze Allah, era kiba kisaana noba nga owuliriza nnyo okufa kijja kuyambako okwerwanako okuleka ebyonoono oba oliawo. Kirungi nnyo omutima gwo olwowulira okufa n'otya, so si gino egyagumedde egiringa enjazi neeboogera okufa babasaaga busaaza. Wenyini weboogeredde okufa oluvaawo asookera ku mazambi wenyini ng'ate bava kusoma aya za kufa, bava kwogera ku bulamu bwa ntaana. Ekyo kyebaze nnyo Allah kikuwa ate kirwaniko tekikuvaako omutima kukaluba. Ekyo kiraga nti omutima gw'omugonvu gukkiriza mangu ebigusomeddwa okuva mu Quran ne hadithi z'omubaka sallallahu alaihi wasallam. Si kibi, kitendo kirungi. Naam. Ombuuzi addako bamuyita Shamran Viera nja kukusiba oteeka omuzindaalo gwo tufune ekibuuzo kyo insha Allah. Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam. Tweyanziza nnyo kubanga otusomesa, saba Allah kutuwangaalize era naffe b'osomesa tubeere nga byotusomesa tubikolerako. Sheikh, akati ekibuuzo kyange kikwatagana ku kulonda. Sheikh, waliwo omusomesa yatusomesa n'atugamba nti okulonda mu Busiraamu tekukkirizibwa era kwa jahiliya. Naye olunaku olumu wali otusomesaako ku ntandikwa y'obunanfuusi n'otugamba nti omubaka sallallahu alaihi wasallama bwe yatuuka mu kibuga Madiina baali balonda omukulu anaakulira Abasiraamu. Then yali bin Salul omunanfuusi oyo abantu ne batamulonda ne balonda omubaka sallallahu alaihi wasallam okubanga abakulembera. Kati sheyi bwe kibanga bya jahiliya omubaka yali asobola obyetabamu. Ekibuuzo ekyokubiri Imaamu mu bumpimpi, omuwulu nga talina na mwana naye akkirizibwa okubeera n'eddaame, era singa afiira mu mbeera eyo, singa aba yazaalibwa omu, emmaali ani agitwala? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam. Kakati Shamran, ekigambo kyagaanye nti Madiina baali bateekateeka kulonda kituufu. Nabbi wesengukira sallallahu alaihi wasallam ayingira ekibuga ky'e Madiina waliwo elections. Naye tezaali za ddiini ya Busiraamu, zaali zaabwe za buwangwa, era nga yali asubirwa okulya akalulu ye Abdullahi ibn Ubay ibn Salul. Abdullahi ibn Ubay ibn Salul saaba nnanfuusi. Teyali munnanfuusi ebiseera ebyo, wabula ekyamuleetera okufuuka omunnanfuusi yawulira bubi ng'ebyokulonda babisazizaamu. Kubanga bannamadiina baalaba nti Allah baatuwadde nabbi we abeerewa, katulonda ki? Tebaagenda mu maaso na kulonda nti balonde nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baasazaamu elections zonna ne bakkiriza nabbi abakulembere sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Ubay ibn Salul kyamunyiza nnyo omukulu oyo
onnabbi anemesa atya okugwa mu bintu yali musajja wa bbeeyi muyivu wa nusu ova mu famire ya bbeeyi nekimunyiga omutima era teyayagalako ku nnabbi obulamu bwe bwonna sallallahu alaihi wasallama ebbanga lye lyasigala mu bulamu bwe mu nsi nga mutamwa nnyo yannemesa okugwa mu bintu nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam so si nti bagenda mu maaso n'okulonda kwasazibwamu ba elders ba clan leaders ne balaba nti tewali bwetaavu wa kulonda ng'ate nabbi azze nabbi kaatukulembere wabula ebyokulonda bino ebyaffe eby'eggwanga ani agenda ne titookizibwa kulonda tetuyinza kukiisa mu kamwa nti togenda mu maaso nakulonda nedda so kino kyogambye nti omuwuulu akiza okuba n'eddaame eddaame teririiko buwuulu na butali mu bukwakkulizo bw'eddaame tekuliko ka buwuulu na bufumbo omuntu yenna ayinawo okukyayina ayina okuba n'eddaame omuwuulu bw'aba afudde ani amusikira ayina abantu be ayina nnyina ayina kitaawe ayina benganda ze basista babrothers ayina benganda ze so si nti obusika buli ku mwana na mukyala yekka naam ombuuza addako bamuyise Nash haya nja kusaba oteeka omuzindaalo gwo tuwulize ekibuuzo kyo inshallah. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Bawulira tukuwulira bambi genda mu maaso obuuze ekibuuzo kyo. Ekibuuzo kyange kyeyo tusomesezza nti nno omuntu we musabireddwa ng'ali mu ntaana tamanya ate nga nawulirako nti wetuba nga tukola ebirungi ne tubikolera omukulu bamalayika bamutwalira empeera ze ne bamugamba nti nno oba katugezze abaana ne bamugamba nti bye bino ebirungi byo byewaleka ku duniya oba bwe kityo ndowooza. Ekibuuzo ekyokubiri sheyi nga nina edduuka nga nina minzaani tugeze nga minzaani nagikwatamu oba nga namu sheyi nyinza okubeera nga nina minzaani yange nga namu naye nga nze gye ngula minzaani nkwatemu kati nze nga buli lwengula mbeera mpiirwa buli wentunda iŋŋumire okukola loosi ingwe nemikwatamu mu minzaani yange mpone ekibonerezo kya Allah oba nkikola ntyawo. Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam. Nashi haya abantu baffe bali mu ntaano seballa tutwale nga tusiimye edduwa ze tubasabira zibatuukako ne sadakatul jariya na byonna bibatukako bulungi era babifuna tewali buzibu. Niyo gamba nti kakati enedduwa ogiraba eno nti muwalawo Nash yagitaddeyo ate eno ogiraba nti eno ya Ibrahim eno bweti ekyo tetukinako bujulizi nti bafuna okunnyonnyola okuteekateeka n'okutemaatema akawonvu n'akagga. Ekyokubiri ekyokugamba nti gwe gy'osuubula ebintu bakulyazaamaanya bakwata mu minzaani naawe kosasulemu kulyazaamaanya booguza ekyo kiri haramu. Ekyo kiri haramu wakiri bali bakulyazaamaanye nga gwe tolyazaamaanyiza binaadamu wala taziru waziratun wizra ukhra. Allah tugamba nti ku yaumul qiyama teri agenda kwetika mazambi ga mulala bali bakulyazaamaanyiza baleke baneetika amazambi gaabwe bakusasule nga ggwe leka ate kugulawo nawe lujje lulala kunoonya boogenda kusasula ate bibyo ku yaumul qiyama. Wabula bwe kibanga abakuguza bakubba ovaawo ogenda ogula ewalala ewatali babbi so si nti bizinesi ejja kugwa teweriyo bizinesi yali egudde lwa kutunda mazima. Okweyisa obulungi n'okutunda halal n'okutunda n'okubeera ow'amazima mu bizinesi si ebisula bizinesi. Ebisula bizinesi buli azaamaanya na buli ake. Okusaddaaka okuyitiridde ennyo mu bizinesi yo tekibangawo nti oyo golaba hagigundi edduuka lye lyagwa yali asaddaaka nnyo abadan tekibangawo era tekigenda kubaawo. Wabula ebisuula bizinesi amaduuka ne gaggwa bizinesi ne zinafuwa kola haramu. Kati minzaani ogikwatako minzaani yazikiriza omulembe mulamba Allah atumiza mu Qur'an al-Karim wailun lilmutaffifin. Allah tabaaraka wa taala atugamba nti olusenyi wail kifo kyererezi kibangirize kiri mu muliro mubamu kubagenda ogendamu abakendeeza ebipimo alladhina idha ktaalu
ala nnas yastawfun wa idha kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Abapima ebipimo ababikendeeza mulembe mulamba gwazikirira lwa bipimo nga gwojozanyira ku minzaani mu bintu byotazanyirangako mu bulamu bwo ye minzaani. Bwe tugamba minzaani muyingiramu n'ebya liiters, liita teziwera, alaga nti kuliko 20 liiters naye nga ziri 19.5 olaba busiseeko. Togezanga n'ozanyira ku bipimo kubanga mulembe mulamba gwazikirira lwa bipimo. Era kibi nnyo bulyazaamaanya bw'amaanyi. Ekyokuba nti oli akulyazaamaanyiza tosasulamu ate ffe abalala bajja okugula konti naffe kwe tulyazaamaanyi. Oba bizinensi egwa egwe, Allah oli mugamba nti bizinensi yagwa nga nti okulyazaamaanya abaana Adamu. Okusinga ate okulyazaamaanya ate bizinensi olowooze mbu eneekula. Ate okugwa ng'oli mu kulyazaamaanya kyekibi ennyo era kyekyangu n'ennyo. Kubanga ate buli otunda obulungi n'otalyazaamaanya kyekikongera bakasitoma gagundi ebintu ebipimo bye biwera bulungi. Ebipimo bye biwera bulungi bano booguza ebaita ne bakasitoma abalala. Totya bizinensi kugwa ng'weterezezza ewa Allah, wabula tya bizinensi kubeerawo egende mu maaso ng'ate wa Allah akunyiigidde olw'ebikolimo by'abantu. Kale twaguleyo sukaali teyatumala, okireka kiro tezaawera. Wallahu a'lam. Naam, addako bamuyise hona 5C. Nja kusaba oteeka essimu yo, omuzindaalo gw'essimu yo tubeere nga tukuwuliza insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Imam. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Alibafuka tunazaalibwa tuba tuwandiikiddwako bye tugenda okukola wasi ebirungi n'ebibi. Kati kye neebuuza lwaki tuba tugenda kubonerezebwa ebyo bye twawandiikibwako nga ffe tetumanyi. Barakallahu fik. Wakati hadithi Imamu Nawawi yajileta marbauna حديث ابن عباس ابن مسعود رضي الله حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع في خلقه في بطن أمه 40 يوما. يتنمز صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. nyini kwogera mazima ate nga amazima gayogerwa gakakasibwa natulaga engeri omwanadamu gyatondebwamu. Naye mu hadithi mpanvumu mulimu akalene akagamba thumma yursalu ilayhi almalaku fayanfukhu fihi ruhu wa yu'maru bi arba'i kalimati. Baweze ennaku waweze emyezi ena zinaku 12 Allah amutumira malayika emuwandikako ebintu bina bikatibi rizqihi wa ajalihi wa amalihi. Emuwandikako riziki ye ne ajali ye n'emirimu gye gyagenda okukola. Shaqiyun am sa'id, agenda kuba muwononefu oba mulongoofu. Kakati ekibuuzo kibuuza nti kakati bwe kibanga bwekityo tumenyekera ki? Aba ekisookera ddala eyo yezimu ku ilmul ghaibi, irimu Allah gye yeesigaliza etayingirwamu. bw'ogiyingiramu ennyo ginoonyerezaako oyinza okutabula. Allah agyesigaliza nga yinza otutawanya ogitegeera ffe. Allah amanyi abagenda mu muliro, bagenda mu jjana, abamanyi bulungi nnyo, n'abagenda okukola emirimu ebi. Kati akuwandiikako nti oyo agenda kuwangala emyaka 50 mu duniya, agenda kuba mukozi wa mirimu mibi. Lwaki abikuwandikako ate lwaki yabimpandikako ate agenda kumbonereza? Allah bwe yatonda emyoyo n'agiteekaawo, yasooka n'agikola n'agiteekaawo n'agitunuulira n'agiraba. Bafirawuna n'abalaba, ab'effujjo, abatemu n'abategeera, n'abakkakkamu n'abalaba. Atumanyi kubanga yatukola jalla jalaaluhu. Wabula irimu eyo si kusemba, gisokoola nnyo. Sezimu ku irimu Allah zeyesigaliza. Ffe tumusabe busabi Allah tusaasire ya Rabbi, atuwa obusobozi obukola emirimu emirungi, atutwale nga atusiimye. Wallahu a'lam. Naam, ekibuuzo ekiddako kiva wa mwannyinaze bamuyita Rathiya binti Ahmad. Beera ng'oteekako omuzindaalo gwo tuulize ekibuuzo kyo insha Allah.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Soka omukadde wange batuzaala nga sibasiraamu, kati nze obusiramu bwange ne mbusomako ekiwera, naye mba ntuusa okufumbirwa abaana be yazaalayo nga ye omusajja yamuwowa basobola okungaba. Maama wange yatabuka omutwe, naye ekiseera kituuka n'abeera 50-50, ng'olumu ategeeramu olala atategeera. Mpagi ki ez'obusiraamu ezimukakatako okubeera nga aziyimirizaawo mu mbeera eyo gy'alimu? Kuba olumu ategeeramu olulala n'aba nga tategeera, ne mukeera enkya ng'ategeera ate enkeera n'aba nga tategeera. Abalibwa ku okusaala ebyo n'ebisigadde byonna. Ekyokusatu mu nsonyi we nkiyiseewo, mubagula ne mugiramu tuddemu ebyo bamugyeko. Kakati bamuserafiya ekyokugamba nti mama we abaana abalenzi abazaalibwa naye bamugaba ba brothers kasitaba nga ali myaka emikulu, si kaana kato akalenzi akato, emyaka okutandika ku myaka 14 plus akkirizibwa okugaba sisita we mu bufumbo n'abeera nga ye wali biidhinihi tabaraka wa taala, tekigaana. Ekyokubiri, omuntu wabanga alina obuzibu n'obwongo ng'oluusi abeerako oluusi tabaako, lwaba abaddeko empagi z'obusiraamu zonna zimukakatako, waddako nga tuli mu Ramadhan nga watandikira okusiiba, waddako nga kaseera kakuwa zaka nga emukakatako awa zaka, waddako nga kaseera kakukola hijja aba ajja kukola hijja, naye waba avuddeko batekakatibwako. Naam. Ekibuuzo ekiddako kiva wa mwannyinaze bamuyita Rahma Taha, nja kusaba oteeka omuzindaalo gwaffe tuwulirize ekibuuzo kyo insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sekanze mbadde nina kyembuuza. We nali nkyali e Uganda nali nsobola okusiiba, like we najja eno sikyasobola kusiiba sunna, naye kyembuuza nina eddagala lyenkuba mu nnyindo, sireka nzikirizibwa okusiiba nga wendikubamu kubanga sinza ayisaawo ssaawa 2 nga siri kubye ebyo. Ekibuuzo kitegeerekese. Kirekisa kusooka kumanya ddagala, kirekisa kumanya kubanga waliwo abakubamu eddagala akalinga kaweewoweewo bwe kati, oba baba asima nga kalinga kaweewo nga temulimu byakumira. Si asima like eddagala lyonna nalimira byagaana. Naye waliwo abakubamu akadagala nga mazzi nga galina okukkirira mu miro n'amira. Naye mbanga nina eddagala lyokusiiba agambye ki? Naye kati mba njagala okusiiba naye siyinza isaawa wadde essaawa ekinene nnyo ssaawa 2 mba ntandise okuziira nga sobola kusa, kitegeeza mba nina oddikubamu nenzirawo. Bwe kiba nga ekika ky'eddagala lyakozesa lya just mpewo mukka, kano ke muleetedde waliwo kano ke bandeetedde abaana bano, kano ka mukka be just bwe kaba nga ka mpewo buwewo nga temuli tuzzi oba muvaamu amakerenda nga just mpewo buwewo asiiba, kubanga ko kano temulimu kyakumira. Naye bwe kiba nga kirimu embeera y'otuzzi otw'okumira ate oba osibulukuka, wallahu a'lam. Naam, ketufune ekibuuzo ekirala okuva ewa muganda waffe Ismail Kigundu, nja kusaba oteeka omuzindaalo tuwulize ekibuuzo kyo insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ekibuuzo kyange Imaamu kiri nti abantu nga Allah abajjuludde abafu ne baba nga baali bakozi ba birungi nga Allah yabasiima nga abatwala, baddamu ne basisinkana eyo n'abakozi b'ebirungi bannaabwe. Naam, ekibuuzo kitegeerekese muganda waffe Ismail Kigundu. Abantu tusala twali nga tusimya Rabbi,
abakozi b'emirimu emirungi wabanga afudde naye mukozi wa mirimu mirungi bamumanya n'omumanya yagaa nti kakati wategedde nti yawe asimbudde atuukirawa nti nkoowe era bajjawo ne bamwaniriza naye ekyo kiri kwabo bokka Allah bwe yasima emirimu gyabwe Allah twali nga tusima emirimu gyaffe abo bataasima mirimu gyabwe babeera ku adhaabun bibonerezo era ne munnabo no gwe bazze okwaniriza bamala okumubuuza ebibuuzo n'abimaliriza abalaba gena okulaba alaba gundi n'ababuuza mwategedde mutya nebagamba nti twategedde nti ositudde safaari oli mu kkubo jja olusitula wano nti lutemye nti eri bamanya kati ate ababuuza nti gundi aluwa hafisi wange Huseini baluwa nga sibalaba nti ne Huseini yajja eno nti yajja dde agenda myezi kati oba 5 ti hafisi tumulabanga ng'omanya nti tali mu layini eyo ng'omanya nti oyo tali mu layini yammwe kubanga bali mu layini yammwe bamanya nti kati gundi asitudde atuukira gye ndi wallahu alam. Naam, ombuuzi addako bamuyita Amina Abral, nja kusaba oteekeko omuzindaalo gwo tuwulize ekibuuzo kyo inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fika wa jazakallahu khayran fi dunya wal akhirah. Imamu waffe. Amin ya rabbi. Imamu, ekibuuzo kyange ekisooka, singa mba n'omuddu nga yampola ne mbanga saddamu kumulaba ekiseera kino ayagala okumusasuliramu nagenda okutuuka waabeera nga taliiwo, sirina baŋŋanda ze bonna bemmanyi nti oba mukwano gwe, omuntu oyo musasudde ntya kuba ebbanja lye linnumiriza. Ekibuuzo ekyokubiri nga sinaba kusala solatul fajr oba nina kumala gisala geni nendyoka nzireeta. Barakallahu fiika. Ekibuuzo ekyokubiri kitegedde. Kibuuzo ekyokubiri tukiwulidde. Kakati ekyo okuba nti olina riziki y'omuntu yakuwola basenguka mwali ku mizigo oba yafa, nonya b'eŋŋanda ze, mukyala we oba bbaawe oba abaana be, nonya b'eŋŋanda ze omuwe riziki oba riziki yaabwe. Bwe babula n'obanonya ne babulira ddala bonna ne kigaana, oba ojja gisaddaakira banaku mu linnya lya nnyini maali eyo. Nabalala ayinza okuba yalinnya booda, waliwo omuntu alinnya booda namugana nindaawo, wabula n'akuwa okulinda n'agenda, ono agenda ovaayo nga taliiwo, namunoonya n'amubula naye nga badde bakkanyiza omutwalo ogwo oba tulina wakujja wa booda oyo okusaddaakira banaku mu linnya ly'oli ewa booda eyakututteko. Abalala bagula bintu kuba City Council. City Council ojjukira bagula abantu kuba Tembeeyi. Muba mukyagula maze okulonda okwata mu nsawo City Council n'ejja omutembeeyi n'adduka emisinde. Tekitegeeza mbu khalasi biwedde ojja kulyaza amanya emmaali. Enkya kumawo omunoonyo mu emmaali ye. Bwakubulira ddala oba ojja gisaddaakira abanaku mu linnya ly'oli. Neesiga nti khalas Allah aleese riziki. Abalala linnya taxi neerabira okusasula ne batamusaba ssente, agenda otuuka ssente aziraba mu nsawo. Naye subhanallah, omusajja neerabidde omuwa wa taxi ssente, ddayo mu paaka onoonye taxi eyo, emala kubula n'olyoka oziwa ate abanaku. Tosigaza haqqi etaliiyo, kubanga ku yaumul qiyama obukumi lwokka ate lugenda kuba luzitowa nnyo nga telusasulikika. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبد مسمس وفي مكد وفي الإمام أحمد سليمان شيوني tumwebaza omusomo gwatusomesezza ogukwata ku buli muntu okubeera nga ajjamu ebyokuyiga n'okufuna byateeka mu nkola mu mbeera ey'okweteekerateekera okusinkana Allah essaawa yonna. Tubeebaza bakadde baffe, baganda baffe ab'ebitibwa abatambudde naffe okuva gye twatandikidde paka essaawa eno eya leero. Tubasabira Allah abeere nga abasiima
era ffenna atuwa enkomeero ennungi. Tujja kuba nga tukwatagana mu maaso era twongere okubategeeza program ki egenda okuddako, ne mu kaseera kano wagenda kuddawo fundraising program insha allahu taala ketumala okusibula Imam Ahmad Sulaiman Shayune oluvannyuma